Akasa akantu batwolekedde ekyatuleesewo olwaleero nga bagamba Empire Movies Production Kasenge era nga begasamu ne Tamuzi Media Uganda mu kutusako sinema gye twolekedde. Wazira nga Ssembatya Rashid yenanyini sinema ate nga Tamuzi Media Uganda najja gikutusako butongole Shafikishani yakwata maloboozi gonna nange Vj Wenjawulo Vj ISMA K Uganda n'enjambera DOP waako. Tomanyira nja kuboyo luyigo manini. Baba tewese. Omanyira nino kala. Tewese mpeleza. By the way, jamwe ngatezo. Musajja watu Kabaalu yajja konkona ebikomera ebyenjawulo. Ng'anoonya mulimo wabula Mukama yamuyamba n'agwa ku kikomera. Kye yagwamu nga semwe muli kyaliwo enfanfa ayitibwa Kevin ne sisita we. Ekyamumala enviiri ku mutwe kwe kumuyisaamu agengege ne bamukuba n'ebifaananyi mu babise ku Snapchat. Yakayise Kabaalu the silent evil. Twaleka akuta akaveera ke yeeyongerayo. Panna mulina amagezi. Oh my god. Kumbe gye yali ayolekedde Kevin yali amuyise. Onyoma onyoma. Bino biki? Sibisudde. Anagamye obyambale. Musajja watu yali azeemu okulonda ebintu bye. Wano wakulemye Juli. Wano wakulemye. Mama nyabo okudama nsula ebintu bisaagala wange. Mazima etwalaye Kevin agimugobezza. Era watu yamusaba kwate kubadde ya bisuule. N'ekikofiira kino saagala kirako yaddo kirengera. Kologo kubiri. Munyo okusooka jase ogusooka obusoosi wojje mu nju yange otandikiddewo okunyondesesa. Wano wakulemye ekivubuka gwe. Kevin tubona sagala yakolamu sseba amajaalina. Ate ebiseera bisinga obeera ng'oli mwavu manya nti ssebo omugaga ye mukamaawo. Buli kintu kyonna kyayogera alina okukigondera. Toyina mukyankalanya abajja yasiikana sisita we kwe kumubuuza oddawa. Kazi watu agenda kusiba nviiri tyaba agenda nga Kabaalu Kabaalu siko binaagatezo. Okumanya n'omusajja amanyi. Wanje. Tokyandikira omusiru kuganda twali ngatezo. Bayo zisoleyo biye. Bamutunuulira. Engatezo bezijja. Ebwe bajja zitwala. Nazitwala. Ebyo bibunya bitu gabo obujama. Musajja tata ngatto ze. Engatto ze azaagala okukamala kyokka bamulagira azisuule nazo. Wabula okusinziira ku Kabaalu engatto zonna zirimu emiwuntuguli. Bano balabira ddala ng'agenda kuleeta obujama mu maka gaabwe agatemagana ng'olubiri. Wabula mu byonna ebiribo Sisi tatayagayira ddala Kabaalu. Yamuyita n'amugamba kati jangu ombulira ekikuleese. Bwe kuba kunsumbuwa oba kumbonyaabonya okwate ekkubo otawanyiko nviire. Yadde ebbali makaage mu ntebe ze ennene n'asooka akajjala. Kabaka yajja bambi. Mukulu yakwateko olunyuma lumanyi. Agenda okutula ssebo bamugobera bbali. Kano genda kabalaza kalusi buli bwe mwatulako ne mugweko ne tuula wali. Nyabo otukula tukusinga mwezi tula. Kumalombo oli ekikuleese. Baabano yamusaba atule bali ku seminti ku ttaka. Tateekeddwa kutula mu ntebe zajja ziddugaza. Yatuula. Gere ebigambo bitono nnyo nga tebindeeta busuulu. Yangu kyekikuleese ani akulagiridde ewange tuze kukola ki? Era bw'atyo yamusaba yogera ebigambo nga bisatu ebimuleese. Onye ki? Ani akulagiridde ewange tuze kukola ki? Yangu nze noonya wakola mirimu ginoonyeza wange. nzize nga noonya n'enkonkona yajja amunyumize naye nga wakola sente
nga bwe bibadde. wali omanyi najja kugira muzanyo omanyi Kabaalu nakuyingizaamu ekirowoozo kino sansaaga mbutuufu ekyamwewuunyisa ge maka ga Lodi ayitibwa Kevin. Kevin n'amujjukiza nga we yamugamba bajje ku kibuga. bikadde bikye Kabaalu ssebo n'agaana. nekola sente nengulira amaka gaga si ssebo mpita erinnya eririmu n'omulamu olisuka ku ssebo oba kati wano wooli wange okitegedde Nabagamba omugagga taba nanjogera. ki ekikuleese kale byonna mbitegedde ompaanye wanye ebyo basiba babimpaanya kati mbulira kiki ekikuleese wano oyagala ki mu bigambo briefly ndabe kinyinza okukolera njagala mulimu bw'oba ogulina bwonna omulimu gwonna gw'olina Musajja Lodi atandika okweteeteemula. kuba nange mazima nobwolaba nzize eno kuba nyenze nenkonkona ekikomera kyeri eri wansi embwa banaye abantu beeno nga katengo mu piki embwa zonyumiza nze zinkwatiramu nagambye kutuukira anti badde era akunyumizanga bwenzize anti onyumiza kati Mugagga ssebo tayagala munyumiza gasiya. mungi gw'olina Ye bambi Kabaalu agamba singa afuna omulimu gwonna. olina nfunira wali omulimu Ye nawaba taguyina kyaliwe Kevin amufunire. najja waliwo eyagunfunira Kalina ogoba okyaliko ebyonze nga n'akajja waliwo yafunira omulimu. ninki gwesobola Kevin agamba ye yatobanga ye ku lulwe. eri kugenda kulooka sidda mu kulima era nasobola mulimu ki kwa gyegyo gyomanyi okwoza ebimu n'okwera olujja n'okusaawa byonna ebyo mbisobola Yagamba tadda mu buloka yazikoowa, tadda mu kipoota, tadda mu kulima kuba nkumbi. Bintu abisobola ku ssaawa. ebintu ebyange sinza kukkiriza biteeka mu mbanga sinza Kwera olujja. kanjumu yange Yamugamba nze wano sobola kukkiriza kolawo. n'olujja nina abalusaawa n'okwera amaka gentebagenda osanzemu kasasiro onamu okuva eri paka Manyi n'okujja mu kifo nga ssebo kitukula okamala. Ate ng'oyagala mulimu gwa kulongoosa. Nakyo kimalamu amaanyi. ogenda kusula wa ogenda sula wano ogenda sula oba omuddayo kati siina wa atidda mu kyalo nawe siina wa kusula era ngenda kusula Yasooka n'amubuuza ogenda kusula kono ngenda sula wano kati ndagewa. oze kusula wano ngenda kusula wano nfunirawo kusula leeta obuliri bwo nze nkulagewo obuteeka ate nino kasize sula kati onvudde olaba okukola okirabye Basajja bannange kyembasaba naye tukola amajja. W'okola banaye buli kintu kyonna kibeera taratibu. kati Ekibuga kino si kyangu. kati mukyalo oteekwa ate otandika kuba ni mama wange amujjayo abatakyasanyo kakati emirimu gyogenda okukola mpozi kale osobola okwebuza ko kati wano tetukola nnyo kiri awo tutudde awo twemole tugire julira omulaba embeera ze zaalimu ekyuka sente biribu kimu tulina kati bwemwegattako abantu nga mmwe kale ati genda kufunira wobeera kale naye ogenda kukutani kuba sagala kufuna muntu esokera ddala atakola njagala obeere ngaokola naye bino byonna simanyi ate emirimu gye nnina ogisobola nze kuba emirimu ngisobola okakube kwetika naye kati Ye Kevin agamba agenda kuleeta ne nnyina mu kyalo takyasabirwa. Mutuufu anoonya wanyiga kyaliwe. ekyokuba nga nkujjukira kati siyenze nze gwonna omulimu buli mulimu gw'onompa nze nja gukola Bambi yagamba singa bamuwa omulimu gwonna yajja gukola. kale Yasooka n'adda ebbali. akati kale sagala nkubonyebonye nnyo ate sagala nkulage nti sikwagala badde era neewunyiza kuba banaye nga twali ba mukwano gumuvadda mu kyalo osanze babalekana bwema ndowoozanga yigate njagala yiga embeera z'omukyuma Abagagga ku nsi ya Katonda tebabaleekaanira. Tegeeza mu abaavu. yasama
wobeera ng'olina kyoyagala ku mugaga muleke yerowooze. Abantu beno mukibuga betaaga nnyo omuntu obuvunanyizibwa tegeze kugamba corporate ways ozimanyi corporate ways ojoga ekigambo ejabitegeera kale kakati sijja kusuza mu visitors room kale gende nkulagero ngendaba emifaliso gino nyentera osuzaka yabirowoozaamu n'alaba nga talina waakumuleka naye wampola nawe ojjako n'anoonya waasologezako okumuteeka atawegeka oluba.